Amuluje kumene kwa Rose Media ujinkwanizo nakolana nkabazini mujo najo tusake ngalo mkwana subscribe nze tweyanziza nnyo tweyanzege ate ate nabo bambi nawe subscribing antela ko notification oberenga ofuna video mubude comment ne like nabyo biteeke ku muhono tuberenga nga tutesamu wansa ku comment section kakati no omukyala bamise generations yavude ne yimulugunya ku bakozi ba TV stations and radio stations ngagamba nti bano tebayina bumanyirivu era ng'enkola yaabwe abamu ya kibogwe n'abalala bambala bobi era bakozesa olulimi olubi olutasaanidde kolebwa ku mpewo kakati no omukyalo ono akubye torch ne mu programu ezimu zibaweereza nga bagamba nti baziteekawo mu ssaawa enkyamu ate nga kuno kubeerako n'abaana bato abalina okuziraba naye ng'ate ne bannayuganda bala bafuddengayo ebbanga lingi ne bawandikira UCCU nga beemulugunya ku bakozi ba TV stations zino katusuubire nga bwe bakyusizza obukulembeze ne babuwa omwami Nnyombi Tembo obwa UCCU katusuubire nti wanaabawo ekikolebwa okulaba nga abakozi abakola ku TV stations zino baleetebwa nga balina obumanyirivu nga basobola okuweereza bannayuganda mu bwesimbu kakati no olunaku olwaleero abasiraamu era nabo bambi bavuddeyo ne bava mu mbeera nga bakayukanira abakulembeze baabwe ku muzikiti Gaddafi wano mu Kampala nga kigambibwa nti ebyobugagga by'abasiraamu ebisinga bambi biri mu lusuubo ng'era bigenda kutundibwa kakati abasiraamu nabo beekyaye ne bavaayo ne bakayukanira abakulembeze baabwe era nga bagamba nti baveeko babalekulire kubanga tebajja kulaba nga batundibwa naddala omuzikiti gwabwe guno ogwa Gaddafi era nga n'omwami Uptop Boss alina byayogedde ku nsonga zino wamu ne Uncle Ben alina byayogedde n'abulirira abasiraamu n'abagamba nti balina okwebereramu bwe baba baagala nga ebintu byabwe bisigalawo ogenda kubanga obiraba ate ye mukyala Emily Smith aviiridde mu mbeera omukyala gwe bayita Patricia Sewungu naye nno nga byamwogeredde oba byamulangidde bibadde bingi mukwano osaana byowulirako wabula alina ebyama byajjeyo nga bino byo simanyi bwe bigenda kuleka Bobiwine ne mukyala we naye nga mukwano osaana kubyewulirako naawe kennyini owulire abantu engeri gye batabuseemu olunaku olwaleero kakati nno omwami Bobiwine naye ebibye bibi oluvannyuma lwa bannayuganda abamu abavayo ne Abavumye Kyabazinga kakati nno abaana b'e Busoga abamu bagambye tebamugeza ne bamulaba ngazzeeyo okusala mu Busoga kubanga teyavuddeyo kubaako kyabagamba bo balowooza nti abavumye bonna baavudde muno naye nga ate nze ndowooza si bwe kiri babadde bantu banjawulo bambi Bobi tumusabire kubanga alina okubeera ng'akwatagana ne bannayuganda bonna mu mbeera zaabwe zonna oba mu bitundu byonna eby'enjawulo ate ne waliwo omu ku bafoot soldier eyavaayo ne banne ne basala eddiiro ne badda ku sayidi ya Alien Skin kakati bano balina ensonga zaabwe ze bagamba nti ze zabaleetera okukyawa oba okuva mu Bobiwine nga bazirambise wansi kankutere mukwano obeere ng'olabye boogedde era n'engeri gye baalamuddemu omwami Bobiwine obeere ng'olabye ddala nti ye bambi ali mu buzibu kankutereyo obeere ng'obiraba mukama mulungi akunkumire beera bulungi bye. TV and radio stations in Uganda, we are tired. We have had enough. Mukoze kyamaanyi nnyo okutunyigiriza mutuuke okutugyamu omusaayi. Please, enough is enough. Come out and try to do something about your workers. For example, Salt TV, nti ya Pastor Bujingo, NBS, nti ya Mwami Kalisa, n'endala. Ezo zennyini zezimu TV ezirabibwa abaana, school going. Students, corporates, working class, abazadde, ng'oba oli awo n'omukulembeze w'eggwanga. Your workers lack professionalism. Your workers are very disrespectful. I wonder if you sit out there and you let the whole world know that you're proud of your business. Question, do you ever take time to sit down and watch what your business puts out there for the society to see? Otulako n'omwana ono mga nti teekako TV nti bino eno program eriko ennaku zino era n'asigalawo oba mga nti genda weebake. Mutaddeko shows ku weekend ng'abaana bali waka ssaawa 6. You expect omuzadde ogamba omwana nti genda weebake ssaawa 6 ogw'emisana just because a certain presenter bw'abeera ku show ajja yeeyambudde, something you wouldn't want your kid to see. You're making people's lives very uncomfortable. You have failed to sit your workers down. Ne mubanyonyola the ethics of work once again. Abakozi abamwe bajja ku mulimu ne bakozesa ebigambo ebiri very abusive. That is detrimental to the society. Ati twebuuza mwe bakadde baffe tutabayite babbi tubayite ki bwe lubanga olwaleero ekiwandiiko kirabiddwako nga kyakubwa ne mawulire properties z'obusiraamu 8 mulamba nga zirugenda
olwa ddiiro zammwe ze mwakola ne mutunda emaali y'Obusiraamu bwe zaamala okuzza backfire nga temubigenda okulugendo olwaleero bitundibwe ku nnyondo. Mulimu ennyumba z'Oweekitiibwa Allah, Masjidi Nuuru, Gaddafi National Mosque naye gende bukeere ku makya nga baga gumu emirundi 4 gumu emirundi 3 gumu emirundi 2 nga masijidi olwegenze. Basajja mmwe muli babi bye bino Seka Muzaata bye yakeera n'ayimirirako n'ayogerako n'avumirira n'agezaako kusitula eddoboozi nti bannange mubajja omusajja atunda emaali y'Obusiraamu agimalawo omusajja mubbi. Abawalimu abamu bayimirira ku bituuti ne bavumirira Seka Muzaata nti kyokola kikyamu. Twamulabanga nga agenda mu State House ateetera ne Museveni ne tulo Abasiraamu abamu ne balowooza oba oli eya alwana ku mbeera y'Abasiraamu abamu embeera gye bali okukwatibwa, okutulugunyizibwa, okuttibwa. Kumbe bali ku ddiiru zaabwe ne mutunda emaali y'Obusiraamu ng'abasajja baffe bakadde baffe abaatukulembera mu butono bwabwe bwe baali bategeddemu eddiini baasalawo ne bategeera Obusiraamu bwabwe. Twabagamba ebyobufuzi tebinkwatako. Olaba bamenya church omukulembeze bw'aba alayiraga akwata Bayibuli nga ne mu nnyumba ye alinamu ababuulizi na buli kati church tezimbwanga. Kati olwo mu Abasiraamu mwino situkaze wengamba ate ngo muzikiti gujja mmenyebwa. Ate bava ku muzikiti badda ku gundi ku lubiri lwa Ssaabasajja nalo bagenda ddumenya ogenda wuliranga kuli koloni mujja kiwulira. Nze nadduka kufiira mu Uganda ofiira ku mawanga anti eyo Uganda bw'ofa kabangali ereeta ekiveera ne bakuteeka wansi wa kabangali eno ku mawanga ambulance yajja ne basuula n'otumuli bamenye muzikiti muzikiti bakutwala mujja kwekanga nga ne Nakasero State House ye Nakasero ni Entebbe ng'eri mulooni ng'eri ku Bamanerenda nga waliwo abakyane gwe bagiwola. Mugenda kukiwulira kino ate mugenda kiwulira omusoga kyakoba nti bagenda kuba maana mugenda kiwulira. Muzikiti muli ku mizikiti mwerabidde nti baasendane ku ssomero abaana ne bali basomera ku waliire n'Abagereka ne bateekawo akatale k'ebigundi k'ebiveera alinga ku Buganda mwe muli ku muzikiti. Bamenya chaki nalo ngadduka muloja akabanga gwemberero yingira bamenya chaki omukulembeze babalayira akwata Bayibuli nga ne mu nyumba yagamba inamu abasumba. Kana mugambe nti omuzikiti mu Abasiraamu ate mu Abasiraamu bambi Mungu azze bibi yaye Mungu azze bibi ngadaka chikokedde mbiri obuntu kala banga balumbi abasirikale balumbi wa Sheikh Yunis Kamoga ne bakuba abaana abali basomera mu ssomero eryo ettula akachikokedde mbiri obuntu ne katula wangadya n'afuna omusala gwe n'anyirira. Tewali kye bakola nete mwerabira ensi matako bw'osita amagaawukana bw'oye mu kagagatta naye bw'eri kugatta olinoonya wiisa olugalo okwetakula nga tewali. Wano mukwano gwa Babi naye ng'omulira munda ng'ensolima mbwa ggwe gw'olina ky'oŋŋamba ggwe kasakazi gw'olina omutima omubi wano walwala wano nga nabaana yeemaze okuvunda endwadde z'obukaba zimaze okuvunza nabaana ne bagijjamu. Mukazi watu yave Uganda najja n'akulaba akulaga omukwano naye nga tamanyi nti n'omuntu gwalaga omukwano yanyeenya omusingi gwe yakwanira bbaawe abasajja yeeyebaka ne bbaawe. Kakazi gwo ino omutima omubi ate we wavuma segirinya mu bulwadde ne mutandika okupostinga videos eggwe n'oyo kojja omusiru n'oyo ekobete ne mupostinga videos mu bulwadde nga mugjeyo videos enkadde ze Kenya mbu ng'ali enkoko. Nategeera nti muntu gwo oli mubi kati weefuula gwe ayagala bannayuganda olimba. Tulageeyo bojjeeyo naffe tukulaga abaffe kubanga for us we defend and make sure we get results. Gwe tulaga okujjako okuleekaanira ku Facebook for likes. Oyagala kunfuula content. Oli sure. Kakazi gwo oli kabi. Ensi tekumanyi naye oli muntu mubi.
we nategereraawo Segirinya ne mumujja ne muddwaliro nga tannaba kuterera kyovola banga ali ku ndiri singa Segirinya yasigalayo singa temwamuteekako propaganda oyo omusajja oyo yiteyandibadde mweyombeera wallahi ne bantu mwe muli babi kati oli wano jjo omanyira nze mbomanja Kibalama nga nze abange the people I advocate for bavaayo gwe bibiyamwe bibera bya likes omanja otya Kibalama gwe simwe mwagamba nti nno ki nti ali Canada mu kampi yete bagamba nti nti ali Canada kati muteekawo mbeera kutambuza kintu kyammwe tebagamba nti ali Canada ndigana okutegeeza nti toyira mu Busoga Bobiwine otawubangu ngulugulu edo kuduleeta mu Busoga kukakanalira mu Busoga nga baviireyo baavuma Baba Kyabazinga bamuwebula ate nga bamuvumye baviire mu kibiina kyo Bobiwine lusaade yegasigala emagere ng'otyaime ndigana okulabula nti ekibiina kye kyanupu tukigobye mu Busoga era tujja kubawagira buli ali kwidde okwesimbawo ng'oli kwidde ku kibiina kya nupu nenda okulayirira tujja kubasuula ate tujja kubaboola buli ali yengo ina omutima gwa Busoga igwe ng'okiri toyenda Busoga bitawo ojje ku eno video tekugasa ate oza kyotuyamba aye ng'oyenda Obusoga nenda tuboola ekibiina kya Bobiwine kubanga buli kye bakola akibona Bobiwine ni waakulira ebivumo kuno kyova obona tovaayo okusitopinga baana kumanyiira bantu bakulu bavunaanyizibwa aye nze kyagemye ku Baba Kyabazinga Bobiwine linda bafu oba okakanalirenga toyiramu kokakanalira mu Busoga njagala nkuwa ensonga zange lwaki saagala Bobiwine twakeera ku makya ne tugenda ne tulonda omusajja oyo amazima gali nti nze omusajja oyo nali mwagala n'omutima gwange ne tukeera ku makya ne tugenda ne tulonda omusajja oyo kubanga yatukubaka kuyege n'atutegeeza n'atugamba tugende tumulonde ne tukeera ne tusuula obululu bwaffe nze oyo omusajja namulonda nga ntya Katonda oyo omusajja namulonda bwe twamalirizza okulonda omusajja n'atugamba omubanga mumaze okulonda mubeereewo temuvaawo akalulu kaffe bagenda kukabba ne tubeerawo abantu b'ebumpenje you can witness twasula ku polling station y'ebumpenje ne tukuuma akalulu bwe twamala okukuuma akalulu ku makya nga tubaddewo baleme kubba akalulu olwamaliriza okulangirira ne batugamba nti n'akalulu bakabbye bwe bamala okubba akalulu omusajja n'akwata omusango n'aguteeka mu kkooti bwe guteeka mu kkooti ate namala n'agujjayo n'agamba nti n'agutadde mu kkooti y'abantu njagala ombuulire really kkooti y'abantu wetuulawa omulamuzi wa kkooti y'abantu yaani era mu butuufu nga tetukigatta ne tubivaako ne tugamba okay it's okay kale katukireke kizze batubbye ne tuguma abaana Bobiwine baamukwata oyo omwami baamukwata abaana ne bafa gwe mikwano gyaffe baafa our friends died mikwano gyaffe babakuba amasasi gwe ne babakuba amagulu ne bagayuza ne babakuba obugere ne babuyuza gwe ffe tuliwo lwa Katonda munange abantu we baafa bakuta abaana bakwata abaana ne babateeka mu makomera bakyaliyo paka kati mikwano gyaffe my friends bakyaliyo makomera kati ne Bobiwine bwe yagenda ebweru okupremieringa firimu ya struggle yatwala famire ye njagalo ngambe Kampala yalabikirawo mu struggle njagalo ngambe kala at least singa watwala Mr Promise oyo gwe bakuba omumwa ne gukyuka at least singa kale wafunayo abaana betumanya abali mu struggle ku front line n'obatwala ne babeera bamala okutubba akalulu n'otugamba olina plan B mbote bwe watugamba nti olina plan B ne tulowooza nti ono omusajja agenda tugamba abeere ku front line tukwate amajambiya tukwate amayinja tukwate embazzi tugende omusajja tumugyeko byamaanyi engeri gyatubbye akalulu yadda magere n'atandika okulya emiyembe oyo omusajja alina ennimiro y'emiyembe nnene awe magere nene yadda magere natandika okulya emiyembe kakati ffe wetuvayo ne tugamba nti musajja gwe tetukyakuyinamu ssuubi tokyasobola kutufuga then ng'ovaayo nga mugamba nti nno sibanga tuli mu kukyagala na struggle abaana ba NUP muli mu kuleeta diversion mu mukulembeze waffe alien sikini naye mbakakasa temugenda kumalako twabamala